Sister Mariam agenda kutunyumiza ku bulamu bwe obulimu omukwano. Ekinyusi kiri nnyo amaka agatali matebenkevu products ze gatera okufulumya. Nkiddemu okitegere bulungi. Amaka maama ne taata nga tebateredde nga bw'ogenda okuwulira. Oba oyagala oba toyagala, emikisa mingi nti waliwo ekika kya product kye batera okufulumya. Kiba kika ki ekyo? Njagala nkutwale okawulire na bino tubiyige. Abasozi mu famire mbabuuzizaako mugamba mutya? Sozimu bannange tukwebaziza mukwano olw'otuwabula ffe abaana abawala. Abaana abawala tetuwulira. Batugamba kino tukola kino naye munange owuliriza guno omukutu oyiga ddala ebigambo by'oyogera nga sitoola ewedde ebyo ebigambo. Nze mbiyigiddeko. Kati sozimu nze okutandika story yange ntandika nga ndi waffe mu kyalo. Ewaffe mu kyalo maama yatuzaalayo baana 7. Balenzi bali 3, abawala tuli 2. Abawala tuli 4. Nze okutandika otegeera obulungi nali mu P1 naye P1 eyo twasomanga nga tuwandika ku bubaawo nga tetugenda na bitabo. Kati nga tutandika osoma nensoma P1 nengenda P2 naye nga bannange ndi n'eddalu. Nze nali n'eddalu. Kati P1 nensoma nempitawo nengenda P2 nensoma nengenda P3 ate kyasooka. Nali n'eddalu nga omusomesa nga ajja mu kiraasi n'omulaba nti azze nemusirika nemutuula nemusirika n'asomesa namaani n'afuluma. Kati yafuluma nga twalinawo desiki nga yamenyeka nga yavaako kino ekibaawo kya waggulu. Kati nga tukwata ekyo ekibaawo nga munna akukwatira. Kati n'otuulako n'oserengerera paka wali nga wona slidinga. Nga wona tula ku kintu n'okkiriranga n'ovuga gogolo. Kati nga tuvuga gogolo. Lumu nali nvuga gogolo. Munnange nti ojjukira okikwatawo oti kusooka n'ovuga gogolo nga munna akukwatidde olwo olubaawo. Kati n'ovuga gogolo n'okkirira paka wansi. Kati munnange oba nali muzito eyakwata ku olwo yali takisobola bulungi okikwata. N'akita ekibaawo kyankuba omukono wakapa nekisalamu luno olwala. Ne tukirutemamu mirundi 2. Omusaayi ne gutandika ottiirika. Ne abasomesa ne banyanga onaabadde ki? Anti ekibaawo kimutemye. Ne bansiibula. Jjukira akagendo kaaliwo okuva ewaka paka ku ssomero. Essomero yali ya gavumenti ng'akagendo kawanvu. Nagenda ewaka nga ntonyolokoka musaayi ekkubo lyonna nga nkaaba mbomanze ndaba olugano nga bwentutulako nkaaba. Ne ngenda paka ewaka nasangayo taata ne maama nga we bali. Kati taata yalina eddagala lye nga liringa amazzi naye nga liri eddagala liruma nga terimanyi na spirit. N'alinjiwawo we yalinjiwawo bannange eddagala lyali liruma nga liruma nenjozaawo naye nga nga byonna nkola bya bwereere naye ng'eddagala liruma. Kati ero ne luggwa omukono ne guwona, Katonda n'ayamba ne guwona. Ne nzirayo ku ssomero ne ntandika okusoma naye nga bannange ku ssomero nga basasula 2,000 school fees mu P3. Naye ngeze 2,000 ozikuwa school fees nga si nyangu bannange nga nzibu za kufuna. Ng'ekitabo eky'ebibiri okifuna nga si kyangu. Kale nti taata yali talina ebyo ebiseera nali mmanyi taata alina ssente kuba nali ndi muto naye embeera gye twalimu nga tewali ssente.
kati omwo mu P3 ka school fees wambirigo nensoma P3 naye sagimalako P3 kale nagimalako nempita nengenda mu P4 nalinyamu bulinya tamwemu naye tebansasulira school fees kati nenvaayo savaamu mu kusoma nti munange munonsonyiwa story sinyangu ya kunyumya ddala nga wayiseewo emyaka. Masses Quality Beddings enansana ku mastowa opposite stage ey'Ekyebando wa Epic Motel tuba twogera ku duuka asemaduuka gw'oyingiramu nga alina ebintu byonna bye weetaaga mu kisenge kyo ngamba bedroom. Tandikira ku mifaliso, genda ku masuuka, pillow cases, blankets, mattress cover protectors, mukwano. Obutimba bw'ensiri obw'omulembe okuva ku siringi mutwalo ndowooza okutuuka kakadde nga gw'otuna noga nti wano wenja kino kikola bwe kiti n'osalawo. Carpets ez'omulembe, ironing boards, leka kugololera buli wamu paasi negenda ng'erambawo, bunaiti nga buli bwebwo, n'abaana ab'obulenzi mwekolemuko omulimu kitayimbwa, bwana mubiru, Antonios, bannange bamikwano, Durago, mbakakasa nti obw'omulembe gye buli. Yamunagamba wangi taata, kyo nga mwoyo agenda kukka mu bitiibwa. Ku screen namba za Madam Masi kulwa Masses Quality Beddings mu contacting musisinkane mu dduuka eryo kuweereza bifaananyi byoyagala akole delivery nansana ku mastowa opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel eri waggulu wansi wewali Masses Quality Beddings. Kati mwenalinya mu P4 nensomasomayo tebansasuya na school fees nakola exam naye tebansasulya school fees awo nenvaamu naye mbambazizaako wali emabega wenasomanga P3 P2 ng'ewaka tulya miyembe fene nga tulina taata ayina fene emiyembe amapaapaali naye ng'oli taata nga mukambwe nageza kusangamu nga gwe toli mwana we toli muzzukulu ayinza okufubutula 10 naye nga twagala egyo emiyembe nengenda netufuna fene nolinya omuti gwa fene kati ogulinya muno n'abeera wansi n'okwata fene eno n'omugyayo ku muti ng'okkirira naye mpolampola w'omukkantira n'omusuula wansi bannange munonsonyiwa nti Oluganda nalwo bannange si lwako n'osooka n'omusuula wansi n'akuwulira ayinza okuddusa n'akusuuza fene kati nga nze ninya omuti n'okkirira ne fene oyo mpola neweka kutanda fene oyo n'akusimattuka n'agwa neyesimattula n'agwa jjukira taata yali yazimba n'olusuku en'ennyumba kati nga mugenda mu lusuku lwe ne mutandika onnoga amapaapaali ng'eppapaali olinza olinoga n'olibaka lirema okukola saawundi. Taata yali mukambwe nga abaana abalala temusobola nnoga fene amapaapaali emiyembe nga temusobola kati nga bazzukulu be ne batabani be banoga fene naye waba bawadde fene nga bagamba muyitire eri mu nsiko oyo muti paka ewaka temukkiriza muntu yenna okubasaba fene ng'abayigiriza obukodo. Ali taata teyali mwangu kati wemba mbazizaako emabega anti ebimu tubinyumya mbibuukabuuka kati twagendanga ku ssomero nze nga sitebampa ssente nga bazadde bange tebalina kati ng'okwata emiyembe n'onoga emiyembe kaveera kaaka black afu n'okatwala ku ssomero n'otandika okugabira banno n'otwala n'omunnyo nga mutandika okulya ku black nga gw'ofuluma okulya omuyembe gwo n'omunnyo n'onywerako amazzi n'odda mu kiraasi kati we bakuwaddeko kasente jjukira ebyo ebiseera
ebyo ebiseera enjala yali nnyingi naye nga maama wange alima emmere nga ffe emmere si kyekizibu kyaffe naye okukyusa ku mmere nti ndye ku muceere ndye ku bummonde nga ekisinga kye twasinga okulyanga yali muwogo matooke ne lumonde emmere gye twasinga okulyanga pozi n'akawunga bye twasinga okulya kati ng'okwata wofuniddemu kasente n'ogula jerejasi bannange abajjukira jerejasi ow'ebibiri nga bawugula jerejasi n'ogenda n'oleeta emiyembe n'otandika ommeketa emiyembe ogikoza mu jerejasi n'olya jerejasi kati awo oba ogenze awutu waguze jerejasi owagenze awutu awo navaawo nentandikomye wali eri nga ndi mu pifo munansonyiwa okuzumya si kwangu era abaana abanyumya emboozi bannange mbawadde saluti kuba si byangu nenzira pifo kati awo pifo navaawo ewaffe ewaka nengenda ntandika okubeera ne sisita wange naye nga ndi neddalu wemba mbazizaako emabega nze maama wange ne taata baali banywi balungi nga banywa omwenge gwabwe jjukire waka waaliwo bbaala ng'ebbaala eyo abantu bajja ne batandika okunywa maama nga banywa ne taata nga banywa ne balwana ne bayomba nga tewali olunaku lwe bayitawo nga tebalwanye nga buli lunaku balwana naye nga nze mbeera mu mazzi ga buli kaseera kati nze ewaka awo nze yaliwo ng'omukulu kati mukulu wange abamu nga bagenda omulala nga yafumbirwa omulala yawangukirya mu baganda omulala naye ali eyo kati nga nze aliwo ng'omukulu ewaka nze ndi mwana addako kubasembayo ndi wakusatu kubasembayo kati sisange omukulu addako kati nze ndi mwana wakuna kuba tuli baana 7 ndi mwana wakuna kati nga se maama wange nga balwana nga bayomba nga banywa enguuli jjukira ewaka twali tukola amalwa nga gabeerawo kati wetuba nga tetukoze malwa nga lwowe tugenda ne tugula amalwa n'omwenge ne tuleeta naye nga waliwo olugendo bannange nze nasutulanga amalwa n'enguuli omwenge nga taata ayinza okutuma genda oleeta omwenge n'ogenda naye nga waliwo olugendo nga baana bayinza okusekerera kalabe laba kasutudde omwenge ewaawe batamiivu maama we ne taata we batamiivu kyova laba balwana buli kaseera mu butuufu nakula ekyo ekintu nga nakyetamwa nze nga neetamwa omwenge era ne kaakati n'oŋŋamba nnyo omwenge nkuyita oli mulalu era obeera mukwano gwange nkukyawirawo ku mbeera gye nakulyamu nga bazadde bange banywa omwenge nga balwana nga bayinza olwana ekyalo ne kikuŋŋaana ne kitandika okuvaako ndi abo balwana buli kaseera mubaleke temubataasa mubaleke abo bwe batyo leero mubataasa enja ne baddamu leero mubataasa olweggulo ne baddamu efe maama waffe balwananga ne taata naye munange balwananga nga maama anoba namala n'akomawo naye mu kunoba nga taata atugoba ffenna mu nnyumba nzijukira olunaku lumu taata yatugoba mu nnyumba ne tugenda enkuba yali etonye nga nkuba nnyingi yali etonye nga buli wamu wanyogoga twagenda mu kafumbiro kaali ka muzeeyi era ku kyalo okwo kwennyini ne tugenda ne tunoga olulagala ne twebaka wansi naye nga wansi wewebase nga watobye ettaka litonyolokoka nga libisi maama n'anoga olulagala ne neebaka naye n'anoga olulagala ne yeebaka
n'akwata olugoye lwe yalina ne yeeyambula ku mubiri n'ambika empewo erema okumpitamu. Naye ebyo ebiseera nali nkoze nalina emyaka 12 awo ndowooza. Olwo ne lukya kati oyo omuzeeyi yali yeebase yazookuka ne tumukonkona 11 mugamba nange tuggulirewo naye yali mutamiivu mulungi. Nakkulawo ne tuyingira ennyumba n'atufumbira agondi caayi mukalu ne tunywako ne tuguma. Empewo yali etwiseemu nga ffenna tukankana ne twanywa caayi oyo ne tubuguma ne tufumba ekyemisana. Taata nga tafaayo ye nga yenyweredde omwenge gwe yeebase nga tafaayo. Naye bannange ng'ennyumba gye tusulamu nga buli omu aseka. Bannange buli lwe nzijukira mbula okukaaba ng'ennyumba gye tusulamu kati ng'enkuba bw'eba etonnye nga awamu waggwa. Omukisa gwa promotion eya 50% discount nga guggwako mukwano omwangu yatta enswa. Kozesa omukisa guno nga tegunnaggwako ogende mu Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda weeroboze balonde ekibajje eky'ekirooto kyo okifune nga kisaliddwako ebitundu 5 ku 100 kya $3 okifune kwemu kitundu, kya 2 okifune kwemu, kya 5 okifune kwa 25, kya bukadde 10 okifune ku bukadde 5, kya bukadde 15 okifune ku $7 n'ekitundu. Mukwano kozesa omwezi guno nga tegunaba kuggwako kubanga promotion ya mwezi gumu. Osasule ekibajje ekyo kitwale. Bw'oba tolina zaawamu mukwano beera nga brother Mubiru, sasulako z'olina mu mwezi guno ogwa promotion. Kati mukole payment plan. Ngenda kusasula mu bbanga bwe liti, ngenda kusasula bwe nti, kigenda kuggwa bwe kiti. Okozesa omukisa oyingire mu promotion eno ekuvumbagatire eti kati onoonya akasente ng'okimanyi nti 50% discount ekuli ku kido oli mu kintu mwennyini. Ku screen enamba maama Najemba alineemu. Muwulize akubulire ebisingawo. Oba si kyo bw'otuuka ebbanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls, then side endala etali ya kipande ojja kulaba ekizimbe kiriko n'ekigambo ekinene Aisha Najemba Furniture Mart. Weeroboza ekibajje kyo. Buli kibajje ng'oggyeko ekintu eki coffin ojja kuba ng'okisanga ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda. Ng'ennyumba gye tusulamu kati ng'enkuba bw'eba etonnye nnyo nga awamu waggwa kati ne muteekawo taata nga era ajja n'addaabirizawo. Naye mbeera gye nakuliramu si nnungi. Kati awo ne tuvaawo bwe baamala otufumbira caayi ne tufumba ekyemisana ne tulya ne tudda ewaka. Bwe twadda ewaka taata yali ateredde omanyi ogumuggwako tayogera abeera musirifu naye waanywa afuuka ekizibu ate nga bonna banywa. Kale wandibaddeko nti omu anywedde omu tanywa naye bwe banywa bonna bafuuka ekizibu. Taata afuuka ekizibu, maama n'afuuka ekizibu. Taata maama ng'ayinza okuvuma n'akuvuma kalabeeka n'akaana naye nogamba kirabika ogwo omwenge. Kati nga twatuuka ekiseera twamanyiira ng'ayinza okunvuma neŋŋamba yamanyi. Naye ebiseera ebyo nga tunoba ne tukomawo twakomawo era ne baddamu ne balwana banywa ne balwana ne tunoba. Kati ebiseera lwali mwaka gwa kusala mbalo natugenda ne tuzina akadodi. Kati nga ffe batugoba nga tunobera ku kadodi awali akadodi we tugenda nga tuzina akadodi. Kati nga we tuzinya akadodi ako nga maama agenda n'akuleka. Kati waakuleka n'obeerawo nogaa kati nze ngenda sulawa ne buziba nogaa kati nze ngenda sulawa. Kati webuziba n'ogamba kanfune wano omulenzi anansuza nsobole okufunawo okusula. Ebyo ebiseera nalya obwo obuseera bye nayigira obwenzi ne nfuka omwana nga omusege. Omanyi omusege nze nga sisosola musajja omukulu
omuto nze nga sisosola era nga simanyiyo nti sirimu wali, nga simanyi nti olubuto gye luli. Nze kasita nfuna okusula jukira maama asuze eri anywedde omwenge gwatamidde akuvumyevumye, jukira muno bye mwenna yakulesa wagenze n'owulira ennaku ng'ekutta. Nakulyamu eyo embeera kambidduse supiidi anti okunyumya nako si kwangu. Ne tubeera bwe tutyo kati we nagenda wa sisita wange nembeerayo ko nabeererayo nnyo ebbanga. Kati ng'oyinza otema ebikata n'opatana nti otema ebikata weebiti ng'ofunayo ogenda ku ssomero naye nga ndi oba nalina akasagazi simanyi nga buli mulenzi aŋŋambako nze nga neegomba. Oyinza oyita mukuba nendaba oyo mulenzi nga kale singa tugenda tutundula vanira singa aŋŋambako obugambi muwa. Nenkula bwe ntyo nenkula kati ebyo ebiseera nali ntabuse nnyo era twali tugenze eyo awali akadode nga maama wange ye ng'anywedde atamidde nga tamanyi na biri ku nsi ng'embwa giyita nwa ye nga yeetamiridde tayagala mmanya. Kati nefunayo boyfriend, bambi boyfriend oyo namwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange. Ate oyo jjajja wa boyfriend wange yali mukwano gwa maama wange. Kati boyfriend wange oyo namwagala era oyo kwoyo neekuuma nenjagala boyfriend yekka neekuuma nembeerawo netutundula vanira naye nga njagala nga twesuubiza eggulu n'ensi bannange ngenda kukuwasa. Nengamba onampasa nengamba nolaba enente jjajja yeyandekera jjajja omusajja enente ngenda gitwale wammwe nensanyuka tandika otundula vanira. Kati maama yali tamanyi, maama yali adduka mubanja jukirayo we yanoba ewa taata nagenda n'afunayo eyo ekizeeyi naye nakyo nga kinywa n'afumbirwa eyo kati ntubeera eyo. Kati taata maama yali adduka avaayo adduka mubanja kati asalenkiriza gyayite muli nekkubo n'atusanga nze nga bandeze muwala we nga bamuleze tuli mu mukwano na mulenzi tuweereze. Maama yagamba wangi muwala wange awo nga tanywedde nga gumuwedde era waaba tanywedde mukazi mulungi omulinnyako n'oyita naye waaba anywedde yalabi n'omala n'omugamba ekigayinza okukuvuma n'akusensebula. Kati maama n'atusanga nagamba gwe watandika ddi bino? Nemugamba maama mubutuufu tokubakirire mulenzi mwagala mulenzi naye n'afukamya nagamba maama tusonyiwe naye muwala omwagala. Maama nagamba ngenda kuba enduulu muwala wange omwagaza ki? Bwe yalaba bimuyitiriddeko nga tufenna tufukamidde wansi tumwegayirira yatambula butambuzi n'agenda n'atuleka. Omulenzi nemugamba kanzire ewaka ziwunye bagenda kunkuba. Nagamba okay genda. Nagenda ewaka nali ndowooza maama agenda kunkuba naye teyankuba yandeka nenkola ki yasirika busirisi nasanga afumba nange nenfumba n'asirika. Kati neyatandika okitegeera we yakitegeera nga boyfriend nga tulya ebintu nga wetwagala nendya ebintu jukya maama mutamiivu kati nga ayinza otamira ye nagenda mu bibye kati nange nenzira mu byange. Eyo netuvaayo nenzira ewa taata netudda ewa taata eyiri netuvaayo netunobayo netudda ewa taata. Kati wetwadda ewa taata maama n'anfunira omulimu nanga mwana ngenda okole. Kati waliwo yali ayagala omukozi okujja e Kampala okutandika okukola nenzija e Kampala naye ate ekyennaku omusajja eyandeeta e Kampala naye yankozesa naye kale tekyannuma kuba nze ke kali akaze kange nga njagala nnyo abalenzi.
kale oyo omusajja yali mukulu ndowooza yali mu 5 nga nzija wa mutabani we okukola nandeeta yali wamagye nandeeta nankozesa twasula mu hoteeri emu nankozesa naye nga nali naye bimanyiira nga nze nga ayina akasagazi nembivaako nenzijja ku mulimu nentandika okukola nenkola naye bannange oyo omukazi yanjagala nasanga alina olubuto nga ngenda namulabirya paka kuzaala naye yanjagala nali mukozi nga amanyi emirimu gyo nali ngimanyi nga nkola emirimu yanjagala nembeerawo tandika nanyirira najja e Kampala ntandika okukola nanyirira nga nkola bwawo sigalo nenkola naye baali tebansasula naye nga bampisanga mwana wa waka era nga mpulira emirembe nazaala omwana weyamaliriza ozaala omwana njagadde omwana jjukira nze okuva buto bwange njagala nnyo abaana njagadde omwana muyisiza nga batuleka nga nfumba kyenjagala kati sisita wange yali yajjadde e Kampala lwenzirako nga ye yajjadde e Kampala kati we yawulira nti nkozeeyo nakolayo 1 gumu n'ekitundu mu ogwo omulimu naye nga tebansasula naye nga nze sifaayo kuba nali ebyo ebiseera simanyi ssente kyozikozesa nze kasita bangulira akagoye akalungi akagatto nga nsanyuka nga bantwalako awutu nga nsanyuka naye bambi kyeneebaza kwoyo omukazi yanjigiriza eddiini nze nava ewaffe ejjuka ewaffe nali mukatuliki nenzija naye nga ngamba weebaka ekirologootana ofuludde omegeta amanyo jjukira nali simanyi luzungu jjukira nakomamu P3 wema ngambye pifo nagirinyamu bulinnya saasoma wema ngambye nti okusoma okulungi nakomamu P3 kati nga simanyi luzungu ate maka ge najjamu nga ga luzungu omwami looya omukazi nga ali naasi abamanyi oluzungu tebalina mwana kati ng'olwo olubuto lwe lusooka netandika okubeerawo kabe bagamba genda olete supuuni kati nze nga njiyita sumuuni mami ogambye ndeete sumuuni kati nze nga ndeeta sumuuni ne bankazaako erya sumuuni naye bannange sumuuni wange nembeerawo omukazi oyo kyemwebaza yanjigiriza eddiini nanjigiriza okusiiba nanjigiriza okutula enjegere nanjigiriza osaba nanjigiriza empisa bannange oyo omukazi ensaa zino nkyayogera naye emugamba mami wabula weebale kuba yeyandaga ekibuga nantereza nga nsomesanga mwana we naye nga sisoma nanga yakunzaayo kusoma naye kyalika tebyayi gundi natanzizaayo naye nga nze neeyagala nembeerawo 1 gumu n'ekitundu sisita wange nangamba abantu b'okola nga tebakusasula nanzijayo nentandika okukola ku Buganda Road waliwo kacyakala nentandika okukola ate bwe yanzija eri mu bwa Ausigalo nafunirayo empisa nga buli muntu angambako mulopayo wa anti ongamba otya nti onjagala nga mulopayo jjukira bansomesa eddiini nga nayiga kano sisobola nga muli munda nga alinamu ekitya ng'ekinnumiriza awo nenvaawo sisita wange najja nankima tebakusasula nensibula anti mu maziga amangi nali saagala vaayo manyi nange ebirungi njagala nnyo ebirungi tuli wamu n'ebirungi nga nze njagala ebirungi nenvaayo nentandika okukola nga bansasula naye nga lwaki sikujjukiza ku ddembe lyo Properties and Associates tulina estate eri Bulamujjeza ku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku Chorus otuke ku estate amazzi n'amasannyalaze mu nfo 5 ku 10 nga ya chapa milioni 13 njagala kutegeeza nti tulina amataka mu bitundu ebyenjawulo kikwetaagisa kuyingira inbox kukuba amasimu kola program n'ogenda ku office mu bannaffe aba Dembello Properties and Associates n'omanya ebisingawo olina ekibuuzo kyonna
kikutuddemu bakubuzaabuza owulira obuusabuusa weetaaga okufuna okuwabulwa okw'ekikugu mukwano njagala kusisinkanya madamu Nankya Beatrice ku lwa ddembe lyo munnamateeka ategeera ebyalyo estate amanyi ebyamataka kale nkutegeeza nti ekibuuzo kyo kyonna ekikutuulidde mwebuuzeeko ojja kubanga oyambibwa mbuuze ku estate eyo eri ebulamu jeza amataka mu bitundu ebyenjawulo bagalina obeere nga ogusa ensonga eyo. Nenvaayo nentandika okukola nga bansasula. Sisita wange yali akolera awo naye kumpi, nentandika okukola nenkola. Kati sisita wange yanzizaawo nga tonyuka ffenna yali apangisa nga naye yali single tafumbirwanga era ne kaakati tazaala ng'akyali ku mirimu yali mu nsi endala gy'akakalabyamu naye tanaba kuzaala. Nze muto wenze yazaala nenkakkalabya emirimu. Kati awo we nafunira boyfriend. Nefuna boyfriend yasooka nenfuna olubuto. Sisita wange nagamba ogenda bonaabona. Nafuna boyfriend oyo yali mugwere naye nga basula mu nnyumba yemu bantu 8 mu kayumba kalumu kamu bantu 8. Nengamba netugenda tutundula vaniya nenfuna olubuto. Sisita wange ngamba olubuto togenda luzaala tuluggyemu okyali mwana muto ate ebyo ebiseera nalina 13 nalina 13 nembeerawo nenfuna olubuto. Sisita wange netugenda netulugyamu. Kasisita wange yali apanga ku byokujja ebweru. Nakola ki? Ye najja nandekayo mugundi nandekera bulaza wange yajja netutandika obeera ffenna mu nnyumba ya sisita wange gye yali apangisa. Kati bulaza wange naddamu ekyo ekifo nga yapangisa. Nembeerawo ku mulimu nenkola. Omwaka gumu mbu sisita wange yatuuka ekiseera n'afuluma eggwanga n'agenda n'akola nandekawo. Kati nga siina agamba sisita wange yali ambuulira nga ye agenze nsigadde ne bulazo nga tebamanyi abalenzi tebafaayo. Nengenda nenfuna boyfriend oyo taata w'omwana wange nemufuna. Naye we namufuna teyaŋŋamba nti yalina omukazi ng'ayina n'omwana nampa olubuto. Netutundula vanira nampa olubuto. Kati oyampa olubuto nemugamba ndi lubuto. Naŋŋamba oli lubuto naye ng'omulimu ki gwakolamu nga yali akola mu Nabugabo nga bannange nga mukyafu naye nze kwenfiira nga mwagala bitya nze nga kwenfiira. Kati boyfriend wange oyo yampa olubuto nengenda nembeerako naye naye ngembeera si nnungi naye okubeera naye olubuto bannange abawala tuyige. Netuuka ekiseera ngamba gendako ewa bulazo ngenda kukima. Nenzira ewa bulazo wange. Wenadde wa bulazo wange boyfriend teyankima nembeerawo. Kati sisita wange oli eyankuza gwenjogeddeko mweno story omukulu. Nenge olubuto lwakula nembeera naye nabeera Kampala nga mbonaabona. Kati girlfriend wa bulazo wange yali atunda bbaala. Kati ngenda mu bbaala nga weebaka wansi ekyokulya tokirina nga mbeera si nnungi mu butuufu. Sisita wange yali asuubula engoye okuva eno e Kampala najja ndaba nzenna napeeruuka nga sikyategeerekaga. Mwana waffe togenda fiira eno e Kampala? Nemugamba nedda siisi gwe genda nja kujja wemba ntuusizza ozaala we ngenda okujja. Kati olubuto nelukula netuusa mu myezi 9. Sisita wange yali azze n'antwala nengenda nenzaala. We nazaala nenkomawo e Kampala. Kati awo wemba mbazizzaako emabega nali omwo mu bbaala nga mwembeera nkolerako girlfriend wa bulazo wange
ne wajja omwami era omwami oyo mwebaza ne kaakati nkyamulina. Ne wajja omwami yali wa sister wange, nali wa girlfriend wa brother wange mu bbaala. Omwami ono najja nange njaga mukyala wa kuwasa, yali mukulu ddala nno, naye nga naye mutamiivu. Ne ngenda naye nga sikwagala, just kwetaasa okufuna ow'okusula. Gundi brother wange yawasa ate naye nga talina ssente, nga byokulya bitukuba mpi. Atubeerawo oyo omusajja bambi yanjagala, yanfuna nga alina olubuto lwange lwa myezi 6. Nanjagala n'olubuto lwange, nemugamba nze ndina olubuto. Nanjagala nandabirira paka kuzaala. Nali sigendangako mu ddwaliro okufuna ddagala, nantwala nenfuna eddagala. Nanganja kubeera buli mu mbeera ya Katonda, okutuuka okuzaala nakwata ssente. Nanga ngenda mukyalo, ogenda okole ki? Ogenda ozaale. Nengenda mukyalo nenzaala, sister wange nanzijanjaba bulungi, nenkomawo eKampala n'omwana. Omwami oli yasanyuka nga omwana omutumye na linnya lya mukulu wange. Bannange yasanyuka, nanga mbozambidde omwana ono gwe nafuna atali taata w'omwana. Yasanyuka nazawulira essanyu, naga weebale kunzaala ogwokubiri. Embeerawo nakuza omwana wange, namukuza. Naye mazizaako emabega. Omwana oyo namuzaala, simanyi taata we, jjukira twefunira ku mirimu, simanyi we bazaala taata we, simanyi na kika kye ekya taata we. Omwana kati awezezza myaka 6. Simanyi na taata we, simanyi we nditandikira munoonya. Ina abawala we tufunira embuto. Omwana kati akuze, awezezza myaka 6. Naye oli omusajja, wadde essaawa zino ndi ku kyeyo namala. Sister wange oli omukulu gye nazaalira ye najja ku kyeyo. Kati we yajja ku kyeyo n'oli omulala oli gwenzirako naye ali ku kyeyo. Nange ne bampangira nenzija ku kyeyo, omwana ne muleka ne maama. Netandika okukola ku kyeyo. Naye oli omusajja eyambeerera mu ku lubuto ne kaakati, lwakuba nti Katonda oba yamukuba omuggo tazaala. Kuva mu buvuga bwe tazaalangako, saa zino ali mu myaka 42. Naye talinawo kaana kaalaga, kirabika alina obuzibu. Nze bye saabinonooza. Kati nembeerawo netandika okukola. Kati saa zino ndi ku kyeyo, contract yange genda kuggwaako, nzire ewaka. Ntandike nzire ewaka ndabeko mutabani wange, era nina pulaani z'okudda ku kyeyo. Naye sirina wensobola otandikira nti wano gye nali oli taata w'omwana wange yali apangisa yali yavaawo. Kati simanyi ne sister wange yali apangisa, we nafuna olubuto nenfuna ono omusajja omulala, naye nenvaayo. Brother wange nabo ne basenguka ne bavaayo. Kati simanyi wakutandikira. Omwana kati awezezza myaka 6. Simanyi taata we, simanyi kika taata we, simanyi kika kye wenzaala omwana. Kale byembi bisekero. Kati ndi awo, oba ngamba oba ndi munoonya ndi mufuna. Kati byonna bya Katonda, nabeerekera Katonda. Naye nga taata we bamuzaale, yaŋŋamba bamuzaale eyo sayidi zeeyo Masaka. Sayidi zeeyo Masaka, ate erinnya lye mmanyi liri limu. Gaali 2 ate nga si ga kika. Gaali 2 gokka, nga Abaasa Faruku nga ge mmanyi gokka. Kati ndi awo n'omwana, nazaala baby boy. Kati awezezza myaka 6. Eyo story yange.
nja sigala nga nze Mariam. Badde story yange. Naye bannange tukwebaziza Sozimo, weebale mukwano. Mu butuufu tebibadde byangu, wensobeza bannange munsonyiwe kuba okuyumya si kwangu ddiya. Si kwangu, kuzibu nnyo nga wokyolera. Era abaana abawa sitooli zipaati ennyingi bannange mwebale kwogera kuba si byangu, naye Sozimo tukwebaza. Weebale otuwa ku magezi. Mu butuufu atayigira kuno aba aliko ekikyamu. Kati nze nayiga wenziramu okufuna omwami sooka kugenda waabwe. Ate sikyayagala kati kuzaala saa zino, njagala nsooke mmaliriza okukola. Okuzaala kulijja luvannyuma kuba nze taata nze maama nze avunaanyizibwa buli ku kimu. Kati omwana ali ne maama mu kyalo, babeereyo ne maama ne taata, taata wange akyaliyo, maama akyaliyo. Ono omusajja gwe nafuna talina future, just wali alina kyampisaawo naye talina future. Talinayo kapoloti nti kake, abeera Kampala, maama we naye ali eyo, taata we yafa, talina nti ewaawe taata waawe baamutta. Kale naye talina future, naye sobola kubeerawo ne mwesikulyako nti nja sotolinga naye. Era saa zino kyendi mu kubalako nsooke nkole ssente zange. Ebyobufumbo bijja kudda luvannyuma. Mu Gwomwenda amalako contract yange, naye okugenda waka nja genda December. Ngenda embereko y'omwami eyambeererawo kuba twogera naye twewa pulaani, naye yalaga nti pulaani ze nzekka nzamuyisaawo nti takyalina kiddako, nze alina okukola muteekemu, ate ng'akozesa ebiragalagala. Nandibadde nga muteekamu, naye kati alina ebiragalalagala mu mubiri, yali anywa enjaga, ali akakoola, buli kimu ng'akikozesa. Naye oyo kale yali kubo kwewogoma bweyogomye. Naye saa zino kyenjagala nsooke mmaliriza okukola, nkole ebintu byange, nkoleyo omwana wange kuba nze taata nze maama. Sozimo nkwebaziza ebirungi by'otukoledde. Ebadde story yange, nsigadde nze Mariam. Mwebale otuweereza Sozimo. Sister Mariam, ebyokubanga tomanyi kunyumya bikoze bitya, amazima gali nti story yo tugiwulidde ate mu bufunzo bw'ekitalo. So thank you so much okuvaayo n'ogabana naffe story yo. Sumuni bakutumanga spoon n'oleeta sumuni. Nkyagala nnyo obulamu bw'abantu abatali nnyo mu Africa obw'okutwala oluzungu ng'olulimi olulala lwonna, ng'omuntu ekikulu mu bulamu bwe lwe lulimi lwe. Nti Abaswidi, Oluswidi nsonga nkulu, tebasobola kusekerera nga okubya embogo ya luzungu olutali lulimi lwo. So njagadde nnyo amaka gano agakulerako akabanga ako Mariam, nti newankubadde wali muto, wali tolina kyomanyi, ne baakugumiikiriza ate era ne babaako kye bakugyamu. Njagala okunotinga ebintu biringa 6 nkute. Eky'abaana abakulidde mu bazadde bwe batyo kye njagala okusembera, kubanga bwe njagala okusimba omulamwa. Naye njagala kubuuza ekibuuzo. Otuddekaawo oba story eno ng'obadde ogiwuliriza, obadde oyimagininga okuba akafaananyi muwalawo ali mu myaka 13 n'osiiga obulamu sistoono bwanyumyako, n'osika ekifaananyi kya muwalawo ow'emyaka 13 nga towuniikira, tolyanga ebyenda bikusala, olukindo bw'oba oli wa lukindo n'owulyanga luzzeemu ne lukusiiwa, n'obaawo ekisana gwe mu lubuto ne bibanga ebisa ebizzeemu okuluma, ng'okuba akafaananyi muwalawo ow'emyaka 13 nga yeebaka n'oli ku myaka egyo emito. Kikutuuseeko nga bwe kintuuseeko, ogera Gasozi byenda bye bikusaze. Olumwagala okunzijja emize, mugambe nina entondo na biki.
munnange bisobola n'okuba nange ebyenda ssebo nga byebinsazi nempulira byange ng'omutima wali embeera yali yakutuuseko n'olyanga omutima balinga abagukutte mu ngalo bati nga bagunyiga ng'owulira osuffocatinga. Naye bannange nosooka otunulira abasajja abakwebakangako noka bano abasajja balizaala balina abaana naye ng'osangira ddala abantu abatambula nga mirambo emitambula baafadde emitima naye batambula ku nsi kwebulali tutambula nabo nga tebalina mitima. Omwana omuto bw'atyo 13 years ne bw'oba kigimu otya omwana omuto abatabula. Era okiraba nga reasoning nto, entunula nto, buli kimu nga kikyali kito, okwefaako kiba olaba ng'ekito bwe kiba. N'eriyo abasajja ng'ekyo tekimulya. Kibi nnyo nabagamba nti Stan takyatuma yeesitukira. Bye bino bye mba ntegeeza. Oh, it's really bad. Naye ekyo ky'emyaka tukiveeko kiraga nti tutwongere nnyo okusembeya abaana baffe kubanga ng'oggyeko bano abazadde okubanga buli omu yali bibye waliwo abazadde ng'emirimu gye gyabatwala bali mwenge gwe gubatwala baatamiira mwenge ne gubawamba ne gubafuga. Naye njagala kutegeeza mukwano gwange omwagalo abaana bali mu bikomera, abaana bali mu zestate, abaana bali byabwe kubanga maama tava ku nnyonyi, taata tava ku nnyonyi, taata pasta conference ku conference. Kati maama naye emirimu gye ne gimutwala gya parliament, gya constituency, gya district council sinmanyi ziringa district council. Ali mulebulebu Dubai, alinga Dubai bwali Dubai kati takeeka kati China. Abaana abo ne mugamba sima waliyo kamera muyingire gundi ali luddawa mukwano gwange. Tosekerera ba mwenge. Olina omwenge gwonga bwe busuubuzi. Olina omwenge gwonga kwe kunoonya ssente. Kyakufuukira omwenge njagala kukutegeeza ebigambo bino. You like it, you don't like it. Toyawukana n'oli. Enjawulo nti abaana bo bawa bye baagala. But I am telling you, obawa bye baagala mulimu bye baagala nga tobirina is your presence. Ensinzibu abaana baagala tubatuuseeko ebyetaago nga tubawa n'obudde ne weebuuza bibalansinga bitya. They don't know, they don't want to know. Actually, they don't know and they don't want to know. They're not interested at all. Kye balinamu interest is seeing you. Be available and provide. Kati awe gwe mutawana gwe tulimu. Tata akwata lino, mama akwata lino. Abaana bali mukozi, waliwo anti alina abasajja bo, balina omusajja we, naye alina obulamu obubwe. So you think agenda kubeerawo nga ali ku baana bo? You're joking. Ogwo nagwo mwenge. Abazadde abamu omwenge gwabwe kusoma. Hajja n'awaka nga taliiwo. Abamu laptop banete muntawanya enkyali na pepa ekyo nakyo kiso bwe yakola diguli kakati n'agenda kakati masters kakati ali mu ebyo obwo nabo butamiivu. Edduuka likufuga mugula amaduuka ne gabafuga. Obanga alowooza okuggalawo ne wabawo client n'ogamba nena kano nkeetaaga anti ogenda okuba labi office saako ne bibiri bakulaba stock eri mu mukadde 10 mbukadde 2 naye ng'ogenda okukakana ng'okoze emitwalo 5 target yo wandyagadde kubanga oli mukakadde buli lunaku oba bubiri ngamba amagoba sales. Ogwo nagwo mwenge. Abantu abalala bafuddeyo nnyo kusiba ebirala. Is a pastor ali busy mu church counseling ku counseling. Kakati bedede ali mu ebyo abewuwe si bye baliko. Ali busy mu birala. Omwenge bali banywanga mwenge nga bwe ngendo byogerako nga mmaliriza. Mwenge ki ogukututte mwenge gwakyeyo. Emyaka gyali egi kati oyingira 8. Omwana wamuleka wa mwaka ogwo kakati omwana gwoyogerako ali mu myaka 7 myaka 8 onoonya ssente. Ojja kumala okufuna ssente okomewa waka olyoka olaba ebirerya bye waleka. Abaana baali balungi nga wooli kati bali empty. Yes, you will take them to good schools, but I am telling you those schools are busy. Interests zaabwe endala. Bayinza okukola ekyamaanyi omwana academically ng'akola bulungi mu mpisa ng'ali empty. You're making money.
getting back here ng'olwanagana na mwana tokyamusobola mukazi munno musajja munno lwaki watamiira ogwekyeyo ogenda kumbuuza kakati so zitukole ki okuprioritizinga nsonga nkulu nembabuulira mubadde musekerera nnyo bali abazadde babeera mu nguuli babeera mu ki njagala kutegeeza buli muntu bw'ogenderera alina omwenge gwe abalala omwenge gwabwe it is their own happiness abaana bansangawo abaana n'ekitaabwe gyali kitaabwe n'agamba ka abaana balina nnyabwe buli omu n'atusulira abaana munne abaana bazunga buzunzi bwe babeera mu holiday ne babeera ewa maama bwe batuuka mu kusoma abaana bagenda ewa taata abaana bagenda mu kisulo nga bumanyi bwe mbawanyisa abaana tebalina we bali tebali wa maama tebali wa taata bali mu kkubo omwenge nkukubya nnyo olwo munange nze ndi mukujjukiza byogezaako okulowooza olumu mugetinga sitano kati ngenda kukola ntya nejjo njagala babuulira mugenda kumala okukola ssente okomewo ekyaddondo obeere n'omwana ogambe bannange okujjako nga kyobenefiti nga kwe kubanga tokonkona kusasula nyumba togenda kulebukana uba osobola ovuga akamotokako olina ka bizinesiko ekyo kyo nga wakikuba naye nga abaana kati lwanagana omanye oyinza otya okubalansinga sente ozifune naye n'abaana babeere nga bafuna obudde bwo okusoma osome naye nga abaana bakufuna ebizinesi ozirunning naye nga n'abaana kubanga ku nkomerera byonna this is the big investment if you didn't know your kids are the big investment olikola sente n'obeera mu bitiibwa nga tugamba lwakukola sente negye yakoma okufuna sente gye yakoma okubeera n'ebyana ebiri input babeeranga mu sente naye ebyana byo ku kyalo kuno bye byana yana bawalabe maama kuwanyisa abasajja be baana baliwo nyaabwe ali mu gwakyeyo anoonya sente anti n'abajja okubawalampa baba bakimanyi nti baaba oli ku mawanga. I am putting a challenging before you. Let's balance the boat. Otherwise it is sinking. Eryato liri mu kubbira. Gobadde olowooza nti bano betuwulidde be babi be bazibu be batasoboka be batajjaamu baana abatajjaamu baana bangi mwenge versions ezaawo kano omanyi endume simaya ngule simaya nairo ebika by'emyenge sibimanyi nnyo mukwano naguno mupya gyeguli ogwo gwolimu. Njagala kwogera ndowooza ekisembayo mali njagala kwogera ku ki Gayo ono eyamubeererawo gwagamba okukomawo amusinkane akomawo kumusasula kumukwatirwa kisa kuzza muzigo oba kumwagala. Sister wano balansinga si buli batukoledde ebyekisa mu bulamu bwaffe nti tusuze nabo tubazaddemu baana. Wano balansinga nkutunuulidde mu bifaananyi oli muwala mulungi waliwo yagamba musozi owaana tonnaba kungwako ng'ate mpaanangangudde ku birungi abansembereddeko bakimanyi ojja kubeera nangolooze nti ngenda kubanga nkuwaana buli kaseera oli kyali wange nja kukuyisaamu eggaali game bebi mukwano sisita kino ekivuli yakyoyambadde maama newankubadde ozze kusisinkana sozi ne maama n'olyoka oyambala kimugirigibwa ekiti ki tantantala gwozoisi kyogamba bw'ozze okusisinkana sozi mu kkubo tosanze balala. You don't mind about oli bibyo nja kugamba maama omuviiri guluddeyo maama we growth tukoze tutya saluni zikuli wala tugule ekitambaala tukole ki nja kwogera byenda bye so bwe ngamba mwala nti mulungi bwe ngamba guy mulungi. Yesterday I met walo mchala gwe nasinkanye Vamo States tulina we tweguddekaawo kati nagamba abula story ekyandi ku mutwe ya guy we South Africa nagamba banange nawulidde obusungu ngamba sister muwala kiki muwala nkukube nkole ki ne mumulaga ku mulenzi nanga what. So this is the guy. Now I'll give you comments. Nanga the guy is cute, very handsome. Avayo ko mubiri gwe olabanga nate natefaako ku biri ebya nayagala atambuza obulamu mu ngeri y'ekiyaye. I will tell you into guy mulungi ngaba mulungi bena wa kodi mwagiraba oba mukyali awo olwona kati abakya balansinga namba ze nabawa nali mbagamba kulaba guy ku TikTok ngamba wadde manyage mu ngeri y'ebuziba mbabire notice nabagamba nabawa alphabetical kwata alphabetical ne ABC D E F G paka ku Z
kati bwogenda ku numbers ze nabaweezo ze nabasomera ng'ogenda ku letters ng'ogamba okusinza ku 13 gye yatuwadde bwe ngobera alphabetical order 13 eba letter ki n'ogifuna n'ogiwandiika n'ogenda ofuna figure endala nti 7 mu alphabetical order 7 eba letter ki nti bweti kati letter esoose ebadde bweti n'ogigatta ogenda okakana ng'okoze ekigambo kodi njazibawanga bwenti bwe mba nina omuntu gwe njagala okubalaga nga sitadde wano kifaananyi kye ezo kodi muzimakinge njazibawanga bwenti bali ogenda okutunulayo era ababadde bagamba banne kyokka gayi muhanka ono gayi mulya ono gayi naye nga bannenge muyaaye so bwe mbagamba ono sister muwala mulungi naye bw'otunuulira oluusi obulamu bwe butambudde tobimunenyeza kubanga bwatyo bwakuze. So I know I can't expect much okusinziira ku nurturing upbringing ey'abazadde eyo product gye baafulumya tewaliwo miracle. So muwala mulungi oli muwala mulungi cute tekanzireyo n'ekifaananyi kyetegereza kibalume mmwe abatakiraba. Where are you sister? She's here. Imukama bananga olumu mba njagala nkeme bwe mba sharingireko kale jangu mu inbox tojja sijja kikuwa. She's a beautiful girl. Omubiri gwayina gwegwo mubiri bana abantu abagamba nti sozi saagala bwala butono nate saagala muwala mugimu kati ono ali awo bobo oyagala ekigimu akiri bobo oyagala ate asoboka gwosobola okubeba akiri haiti bobo oli musajja mumpi ono si muwala gwe ndi commendinga kubanga ama haiti ayinamuko baby face muwala alabika bulungi nnyo kakati kyenjala okujjukiza bwe bulungi bwo togenda ng'omansa bumanse kubanga oli yakuyamba yakubeererawo tulina values ze tunoonya mu muntu ezo qualities ze tunoonya mu muntu ekyo kye tuba twesibako togenda kukola busamaliya nga bakumalira ebiseera ng'omuntu alina future kubanga yakubeererawo yeebale nnyo yeebalire ddala tulina engeri gye tusobola okumusasulamu nga tumusabira nga tumusiima mu ngeri endala batugulayo kirabo oba tukwatayo kasente kyonna ky'osobola nga teweekase si kufa n'okola ekyo naye togenda kukwata bulamu bwo obuteeke mu muntu kubanga yakukolera ebyekisa no nabagamba kibi okwagala omuntu out of sympathy kumusaasira just kumusaasira ekyo si kirungi tekitera kukola relationship nungi. Ekyakyenjagala okujjawo ngenda okukisembayo briefly chap mulabye sister ono nti ebbanga lyabeerako mu maka g'abali abalokole abatali bakajanja abaali abalokole abalungi abalokole ab'ebikolwa saabalokole ab'ebigambo naye abalokole ab'ekigambo manye ebigambo biri byanjawulo omuntu ow'ekigambo n'omuntu ow'ebigambo ebigambo n'ekigambo bintu biri bikola enjawulo bantu baali ba kigambo basoma ekigambo ne bakitegeera ne bakiteeka mu nkola so ebibala byabwe ebikolwa byabwe nga biri presenting ekigambo kye baawulira ekigambo kye baasoma. Sister ono bw'aba baddemu mumulabye nga abasajja kati bamukwana abaloopa so nga luyi alabanga gayi n'agamba ono mulya ono singa nsaba muwa kale ono gayi kale ono singa neggala kale ono singa ne bwe yajja mu maka amalokole ne bamuyingizaamu ensigo endala eriyo abantu nga environment ze ziboonoona nga basobola n'okwogera nti nze maama kubanga waliwo ayogedde nga talina amukuba ku mukono maama yakwatanga lino taata n'akwata liri ne bwe yagenda okubeerako newa sister ne kibaamu kalekale era sister n'agenda ebweru kati era nasigala nga ali awo nga yeyeetwala. Nabagamba mu abaana abawala abaagala independent abagala independence muli awo uli oyagala obeere nga kyetwala oli okweyo okucontrolling bw'omusajja mbabuulire Katonda akusaasire ne waliwo olifuna eddembe ojulirire omuntu akugamba nti tofuluma enju eno ng'okimiisinga ng'ogamba baali nkugidde gundi yali nkomyeko munnangu mu bulamu olumu tukyetaaga nga waliwo abatukuba ku mukono. Abantu abasinga obulamu bwabwe bwonoonese nnyo lwakubulwa abantu babakuba ku mukono. Tulabye abaana b'abannamwandu tulabye bamulekwa tulabye enfunzi nga mu kika teri akubirira abazadde bana basenga bakojja bajja buli omu ali ku lulwe. Abaana abo Katonda bw'aba tasaasidde
abaana abo baba obwakyetwala buvaamu ebintu bingi, ne bafumbirwa gafula, ne babazaala mu buzaazi, ono n'akola bw'ati, oli ali mu njaga, ono akuba butayimbwa, bano basala nsawo, bano ba betting, kubanga teri akubirira. Sister ono bwe yatuuka ku bantu abakubirira obuvumu, kubanga yali yeebase na buli musajja, abampi abamanyi, abeeru abamanyi, abayala abamanyi, ab'enjaga abamanyi. Naye obulamu bwe yali atandise okubeeramu bwali bulina kye bukolingafo, bwali bumuleetera okubeera omuntu omulala, era bino yalina okubyeganyisa. Bambi mukkirize nti munnange okubeerawo kw'abazadde mu baana si kubeerawo bubeezi, naye okubeera mu bulamu bw'abaana kiina kinene nnyo kye kiyamba mu baana abo. Kinsanyusiza nnyo ne kimpa amanyi nti obudde bwe tuteeka mu baana, Mukama ng'ateereddeko ekisa n'atuwa obulamu n'atuwa ekisa ekyo, tusobola okugyamu abaana, kubanga mu bulamu bwabwe tubeeramu. Nze omu ku abo nti maama wange yabeera mu bulamu bwange, ebitono byondabyeko n'obunafu weebuli, naye ebitono ebirungi byondabyeko. Nzikiriza nti maama mu bulamu bwange yabaamu nnyo, ate ng'okubeeramu ennyo kye yasinga okunkola, kye neenyumiriza n'okutuusa olwaleero, kwe kundaga Kristo. Yandaga Kristo, ne bw'abanga obulamu bwange abuvuddemu katono okugenda okuyiiya obulamu, eyo ensigo y'okundaga Kristo eyo yabanga ekubirira. Mwasabye bannange ku Sabbiiti mugenda kukola bwe muti, gezino engoye ze mugenda okwambala, bannange musome Bayibuli, temwebaka nga temusabye. Munnange okwo okukubirira nakwo kwakola nnyo amakulu, naye nga kiva mu kubanga obulamu bwaffe abubeeramu. Nzijukira tulowoozanga nnyo nti anytime akomawo n'amala wiiki nga tali waka, naye ate enjawulo nga ku kyalo kwe tuli nga bamaama bonna baba bamaama, bakojja kwe bali jjajja kwali. In her absence ng'abazadde abo bakola obuvunaanyizibwa. Sikubeerawo nti n'oyenjeera, era obeera oli awo nga maama omutazze, obeera oli awo nga kojja ayiseewo, nga sibalaba, gundi ali luddawa, nti agenze, mugambe mwagala, agenda okuba nga kojja yagambye akuyita, kumbe yagadde ku monitalinga ono waali, kubanga bamanyi manyinaabwe yagenda kuyiriba, kakati yafuuka nnamwandu ali awo. Omwana bw'abaddeko n'abamukubirira n'abamukka omuntu. Kyenjagala okusembyayo, njogedde ku butamiivu obwa buli muntu, obutamiivu bw'emirimu, obutamiivu obw'okusoma, obutamiivu obw'obuweereza obulala. Munnange ofa ku balala abeewoonoba nga tobawa budde. Njagala kutegeeza ebigambo bino tuwulidde bali abazadde nga butamiivu bwabwe. Bwe baba bantu balamu nga tebatamidde baba balala, naye olw'okuba okutamira kwafuuka ekitundu ku bo, kakati kibeerawo obudde bungi nnyo, ne beeswaza, ne abaana ne bafuuka ekisekererwa, ekyalo ne kiba nga kyerolera. Kyenjagala okutegeeza kye kino mu kyo. Bonna ogenderera abaana bangi batukiikirira, abaana ab'ebboggo, abaana abatagambwako mu bitundu, abaana be batakuba ku mukono, abaana b'otalinnyako n'ogenda bali presentinga bazadde baabwe bangi. Waliwo abazadde abafubye ne bakoma ku kiri nti munnange twazaala mubiri si mwoyo. Abo gye bali, n'ekyalo kisobola okuba nga kibyawula. Okimanyi ekyalo nga kigamba nti amaka ago tetunenya abazadde, ng'abazadde ku kyalo abantu babimanyi. Ngambabulire bano abaana, era ng'abaana muvumaganyiza abazadde bammwe, muvumaganyiza abazadde bammwe. Omuntu okugamba nti muvumaganyiza abazadde bammwe kitegeeza nti abazadde kye babateekamu ne kye muli ffe tukyawula. Bazadde bammwe bantu balamu, ate bazadde bammwe bakoze omulimu ogwawe mu mmwe, musazeewo kupaala nansi, ensi esobola okwawula. Naye bano nkugambye abaana basobola okurepresentinga. Tulaba abaana nga banywa n'agamba nti olozanze nnywa, genda bakubuulire ku kitange, genda bakubuulire ssengange, genda obuuze jjajjange, nze nnywa kitono. Ssenga bwe yabanga teyakubye wali ku leetinga olwo aba anywedde. Nze nvuma, nze nkusamba, nze nkutomera nga kitange, mbuulirizaako ntegeere. Mbulu kakati nze nzadde nnyo ebweru. Gomanyi kitaffe abaana be yazaala, omanyi abakazi be yazaalamu. Ebintu bingi bibbulukukira mu baana. Kale
simanyi bw'oba otudde awo n'ofumiitiriza product ki gy'ogezaako okubumba. Ku nkomerero oyagala kufulumya product ki? Kino ekiriwo kati kimala okutubuulira product ki eri mu kufuluma mu production. Will you be proud of that production? That product? Oli proud wenyumiririzamu ekyo ky'oli mu kufulumya nga ye mwanawo. Ekikireetera kakati omwanawo waliwo abali mu mufula product etali gwe gy'oyagala. Kubanga be bali mu production, be bali mu fumbiro, be bali mu mufumba, be bali mu kukola ebirungo mu mwanawo. Ogenda controlling otya quality ya product gy'oyagala okufulumya nga si gw'oli mu production, si gw'oli mu fumbiro. Njagala kulekera challenge eyo. Simanyi oba weesiga chefu, simanyi oba weesiga ingini yoyo. Kikozesa kyonna kyonna kubanga ku nkomerero ntunuulira production yene evaamu product yene. Simanyi bw'oli sure ku muntu oyo alina omwana gw'osalawo weesiga abeere n'omwana oba ddala values mulina zeezimu mu by'oyagala mu baana bo oba ddala bifaanagana n'oli byabateekamu. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Manyi nti genda kuleka bikubyemu effumu. Ebirowoozo olina bingi ogaye kakati nkole ntya. Mukwano, sente ezo tujja zinoonya tetulizikkuta. Byonna tetulibikkuta. Ne ku nkomyo ya byonna okuyaayana kwalibadde kuba nti abaana baffe ffe twejjeerere nga tukoze ekitundu kyaffe. Tojja kubeera ogambe nze kanoonye sente musome mweyonoone munvumaganye. Mukwano, wabaawo okulunda eyo togenda. Ente ezo n'omanya nti kati ziri ku ttale zirya, kati ziri kunywa amazzi, kati ziwummuddemu, kati zidda mu kiraalo ne mu kiggala. Kati tuwebase. Nsaba Katonda ow'ekisa akusaasire. Si by'oyagala naawe okuyaayana okuwulira ng'olina bwe wandyagadde bibe ne waliwo circumstances, waliwo ebikusika ebirala by'otalinaako control. Nsaba oyimirire obeeko by'oseetinga ng'okkiriza n'obuvumu ng'olemeddeko. Mukwano, bisoboka. Bisoboka. Kisa kya Mukama waffe Yesu, kwagala kwa Katonda n'okusira kimu kwa Mutukuvu osiime bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.